Wano twazirikira lwakuba nti lowooza olaba ndi mwogezi wa Akatale mu bufunze. Ensonga gye ngenda okwogerako ekwata Akatale nga olaba gatas ezaasalika wansi okutonya kwa Akatale. Okutonya kwa Akatale si mulimu gwa executive committee kifo tulina okukola, wabula fe tulina tegeeza bakama baffe nti Akatale tulina obuzibu buno na buno, era twatula wansi nga executive committee ne tudraftinga. Bwe twamala okudraftinga ne tuba nti twabaweereza okuba nti balina otuyambako mu eyo ensonga, era bakama baffe market master wambala central market bwe twakwasa programu eyo oba ebintu ebyo ebyakosebwa mu Katale okuba nti tuavoidinga amazzi agayingira mu bizinesi z'abantu. Naye bwe kyatukidraftinga tetunaafuna kuddizibwamu, kyokka olaba nti abasuubuzi batuli mu bulago nga komiti yabwe gye balonda. Naye singa abantu bano babadde bakomyawo kali ke bagamba nti 18%, singa ffe kennyini twekoledde omulimu ogwo olw'ensonga nti ebintu ebyetaagisibwa oluusi biba bitono, naye ate bwe bituuka mu kanso ne babigaziirwa, twayingira Akatale kano mu ttuluba eryogamba nti twayingira nga buli omu ayingira nga bw'ayagala. Kyokka olaba Akatale k'Embaale nga bw'okatunuulira osiŋŋaana ow'ennyaanya mu ngoye, ow'omugoye n'omusiŋŋaana mu mukene, olw'ensonga nti abaatuyingiza Akatale tebafaayo ku nteekateeka ntuufu, era bonna abaatuleetera obuzibu obwo be bakama baffe abaagaba Akatale, tebazooninga Akatale, bwe bulwadde bwa Akatale. Akatale Mbale Central Market President Museveni akazimba bulungi, engineer n'azimba, ekisookera ddala n'ateekako ebali mu bisaasiro. Ekyokubiri kwekyo twalina manibeti nkadde, enkadde twateekawo empya abadde tukola bulungi emirimu, naye enkuba eyatonye eyatuwamuddemu katono awo Akatale kali kutonya. Naye tategeera bulungi executive ey'Akatale yatula butuuzi obeera b'Akatale katonya, era bavendaazi enkuba weetonya ebintu byabi bitova byononeka, yatuli kunoonyereza twagala chairman ono atuuze meeting mu budde mu bwangu awandiikire kanso obuvunaanyizibwa Akatale okalongosa abaali gatonya gakubamu emikutu, Akatale kacaafu, twagala Akatale kano okubeera akacaafu. Executive asooke tuze meeting oluvannyuma enze amaloboozi eri mu vendors kanso nga terongosezza, naye ate kanso yatulekera interest nempozi eyingira eyali Akatale. Twagala Kaimana atunyonyole sente tezibeera weziyonja Akatale oba naye Akatale okutonya management gyetuyina twali tubazizza nti twenda tukola, naye tugenza okumalamu ebintu byayo. Akatale kacaafu, Akatale bagamba wano bali kuwandiisa abalangi bagala kusiga langi, naye tetulabako langi nebasiga Akatale. Owulira tugamba tuli awo bwe tutyo, ebinaabiro byonna biri awo ebimu bicaafu, amazzi bagajje bweru, ate amazzi gali ku Katale agamu gakulimuka okuva ebimu gayitira wansi. Singa okwatako amazzi ago ne bakozesa mu Katale, genda mu toyireti amazzi bagajje bweru. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.